nawulira bubi nempulira nga njagala nakwewa butwa nene ngamba neewa obutwa olwaki mbwewa panveeyo ku ssomero kuba wabeeranga emigwa nengamba naye kati nette ekyo kiba kikolimewa Katonda ku ssomero waliyo emiguwa anti babuuka emiguwa nze nalinga sizanya kuba abaana balinga era bambulinga nga balaba ng'omukulu abasinga obukulu neebuuza kati mama wange taliwo waneeno mama wange njamukubira essimu aŋamba egguma ate ng'olwedde waliwo ebirala era byempitamu ebinnuma neŋŋamba Kwetta bagambe nti nafudde nga sinaba nga nkyali mwana muto mama wange mukabize bwereere lwaki sisooka nenkirekamuko ffe weetuli tujja kuba ne TV eziri yonna waliwo kids programs Nicole tumuwa omulimu ate abaana bajja mwagala ajja basanyusa kikola kirabika bulungi kyentataininga bulungi abaana bambi abaliyo mwenna ndoza omwana muwulidde ekirooto kye tumukwatireko abe nga akirealizinga asobulanga okusoma nga ku weekend ajja n'akola bamuli kyekigenda omuwa essanyu so kati twawulirako eno story ye yakuliko amazima gaali gatya nono omukwano gwo kafuta how did you meet how did the two of you meet twesanga ku pool party bali bakuyise ku pate ya pool twali tugenze kuwuga gye twesanga kati like olabye omuntu mulungi kubeera emikwano emirungi gyegomba okukolako emikwano ne sharinga contacts kati ne tubeerawo nga tubeera tunyumya tuli bamikwano olumu mukyalirako olumu najja wee batyo kati 31st yali olusooka kati olunaku buli muntu abeera mu church buli muntu abeera ne gy'asinziza kuba tosobola amalira lunaku nogambulira okuko lunaku mazeeko omwaka kangenda ate nsanyu nebaze sitaani oba olina kwebaza Katonda akuyisizaawo kati kafuta yatandika butandisi kukuba nga tolina na nsonga nga takunnyonnyodde lwaki akuba yambuuza okimye ekyewange ate nga yeyakuyise Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo in your latest updates and celebrity news, TikTokers edition, life experiences and adventures. Ninayo show gentera okwegattamu n'omukyala Dr. Hajat Kulthum n'abunyamuzaata gumisiriza essaawa eyo emabegako abadde yagendako mu vacation e Boston kyova olaba nti obadde tukyatulaba nga tutijjukana anti munayi bagamba tutijja naye kati olunaku olwaleero tusazeewo tubeere nga tuyitako ku mwana omuwala omwana Pretty Nicole tubeereko n'engeri gye tumugaidingamu pozi n'okwagala okukyusa ekifaananyi ky'emupublic okusinziira mbadde mumanyi ffe Nicole bwe twogerako naye si ono Nicole w'omutimbagano owa social media. She's totally a different person and of course today tuzzeeko waneeno tubeere nga tunyumyamuko ng'abakyala tumaze okwogeramuko ne mami we ate tulabe way forward bano abaana bato babeera ne dreams zaabwe tusobola omuyambako ne tumusupportinga ate ne zisobola okukaminga true nga tuzze wamu ffenna ng'abakyala. Njagala okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okusubscribinga. Show y'olunaku olwaleero eri sponsored by Kirabu Mariam aka Queen Ma Makeup. Awo n'omukyala akola makeup. Ayina makeup studio ye eri awo Kampala Road, mu Kampala ku Galilaya, edduka liri L7 528. Osobola omutukako ku namba ya simu eri 0703 021 513. Oba oli mugole, oba oyagala gendako out, oba oyagala kusomesa mwana wo abeere nga abawanguka mu mulimu gw'okukola makeup, osobola omukubirako ku namba y'essimu eyo. Bagana ffe aba Platinum Wellness Spa bakafulu mu kubeera nti
bakunyiga ebinywa gwayagala okukola ku massage ogendako mu sauna steam bath byonna babikola so keep yourself healthy ng'okozesa platinum wellness spa mpozi ate baganda ffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi omuzadde osobola okutwala omwana n'asoma omulimu gwe bwa barista n'asobola okufuna omulimu ebweru aja tinsanyisa okulaba kale mukwano obulango bungi naye sente siziraba abantu baavu economy abantu baavu nojja kuba bulungi really always. thank you Nicole, how are you? I'm fine. How are you? You're fine. You look so cute. Thank you. Oh, Doctor, Wait. Nicole. kale mukwano essanyu lyange njagala okulaba nga buli mwana muwala nga musanyufu nga ali successful kati ensonga ya Pretty Nicole mutuufu teyinza butankwatako neŋŋamba tumukyazeko tumuwulirize oba oliawo alina ebirooto bye oba oliawo yeetaaga support guidance gy'abatafunye abaana bangi abawala bakola ensobi naye nga yeetaaga kugaidingibwa era nga badde nga babala bano ku kyano yaffe balaba nakankaka balaba ki Vanessa kyaffe kikali ddalo Vanessa tukwagala nnyo naye nga bambi woyogerako nabo olaba nga bakyusa love mase bane yakyuka toyinza singa gwamu okuvuma okokokakokoko ndyetera ne bazadde be takyatabuka na bazadde be mwaliwo buvunanyizibwa abaana abayisa bulungi takyabakola biri byaba nkugambye n'obulanga afuna kale asanyusa olaba nga obulamu bwe bwakyuka naffe nekiba kituwa essanyu nekituwa amaanyi okulaba nga twongera okukwata ku bawala abalala beetaaga okuba nga tubawa support. yaniriza omwana Nicole tusanyuse nnyo okulaba amannya Pretty Nicole lwaki wadduka ku ssomero nedali Pretty you don't need to ask yago wali atuma oba mami yali kutuma mannya gange banzaala nabo bakuzaala nabo indeed bakuwa amanya amalungi bakuwa amanya amalungi amatuufu kama Pretty nze nakoma okulaba ng'ogenze ku ssomero ng'ovuddeyo neŋŋamba oba ate wasanga buzibu ki wali tobyagala wasangayo okusoomoozebwa tabu ki toyagala kusoma njagala okusoma just bali abasomesa kusomero nga bambulinga nabakubulinga baira abasomesa babulinga abaana ninako kesi gye nnafuna era nga waliwo omwana bambi yali mugimu era ngaola Pretty Nicole kati ng'omusomesa abeera buli kiseera mugamba mbu oli mukulu gwe notutuula emabega biki omwana ayagala kuva mu ssomero bannange obusomesa bulinga busawo we zitusomesa bwezityo musomesa temuddamu kubulinga baana omwana aba atya n'okusoma ffe tubeera no ku social media notandika okugamba omwana mwononefu omwana tayagala kusoma omwana bwekiti ne bwekiti kitegeera naye nga omusomesa yandibadde muzadde w'omwana ate nga mugamba ebintu ebitamuzimba oba ebitamuwa confidence ba omwana aluzinga self esteem otandika omubuulinga ate gwe yandibadde amukumakuma omuntu omukulu oluzinga self esteem nova ne ku mulimu nogoinga into depression notulaba kano yavuwala kituufu bale nga nzikira nze edda nga nkyasoma nali muwanvu nga nze nsinga obuwanvu mu class kati nga ntambula nkutamye anti nga baana bambuulinga ya kati namala genda mu secondary nensanga mwana wamitanga Nabira nga nsinga obuwanvu kati abaana ne baŋŋamba bali mu senior 1 Kulthum twalabye omwana akusinga obuwanvu negomba okulaba ku muwala oli kasana mulaba naguma nemanya sininzeka but when I grew up nemanya nti ndi American height you know wakula wakitegera nti it's a beauty lwaki bali bambuulinga nnyini so munange omuntu akubuulinga wallayi n'owuliranga wetya otya nobeera banno mu class ogamba bannange ate nze muwanvu you know it's not good bambi bakikomya bakikola bambi mukyuseemu abasomesa tubadde tusaba ebintu bikyukemu obuulinga omwana really kati ng'ono ate by the way waliyo insecurities ku ssomero oba abasomesa bava ku university nga bakyali bato really nze omwana yaŋŋambako abasomesa bakomputinga nnyo n'aba students
naddala abawala omanyi abawala ennaku zino balina figa abeereyo mu secondary ng'omulaba alinga omuntu omukulu so kati ogenda okusanga omusomesa lemisa omusomesa omukyala ng'awala n'omwana really ebintu ebyo gye biri ku masomero naye bambi babazanyira mu future z'abaana baffe Nicole kati olwatuuka nga bakutwala ku ssomero liri Kasese walako baali already bakulabako dda ku simu abo Kasese kati we watuukayo ne bakola batya ebanyaniriza gambeera nsoma life with the kids the teachers batisha balinganga banjogerera bubi nga bagamba ki nti nooli kyana kikulu simanyangako ekikulu biki nga babeera banjogerera bubi kale Dokita olaba omwana ono engeri gye yakulamu olaba nga wendi in my primary 7 nalinga nga bw'olaba Nicole newe nkulagako akafaananyi kange era nga bwe mbeera ndi awe from school oyinza okumistakeninga okubeera omuntu omukulu the fact nti nakula hips nga nkyali mwana muto nenshapinga mangu nga nange osobola okulowooza nti ndi muki ndi muntu omukulu so kati I think it is common enkula y'omuntu teyina teyina nnyo kyesobola kukyusa ku muntu kumujja mu myaka gy'abeera alimu I can understand Nicole very well nga bagamba nti mukulu oli mukulu how did you feel I felt bad nakikumalako confidence ng'omanyi okuyita omukulu oba owulira nga gwe mukulu mu kiraasi naffe wano ffennyini abantu abakulu omuntu ava ina agamba oli gukazi gukulu nina omukazi yampita ku bit FM yampita nangamba nja ntugere kugala empowerment netugere kugala empowerment kale nambuuza mbwolina emyaka emeka ngege chikotekana program byenkola kati did you get offended? Yes, I felt offended. Why do you ask me my age? Nimuganze ndi cheap baby. What when namuddamu nensekawo wenama kimugamba nenseka n'engweri Pozeyo mu radio babeera bataddeko episeti tezaavaako engweri gye wagwe tezaavaako nali nzinywezezza so mwana wagamba tibamugamba nga nti mukulu nawulira bubi I understand. I totally understand. Agree. Olaba n'abasajja musajja basala emyaka abasajja nze bamanyi abasala emyaka kasaweza 40 yawo tavaawo asigala niwawuza 45 agamba ndi 40 abeeranga 35 always abasajja baba 35 babeera 35 Nicole badde okyambuulira nawulira bubi nempulira nga njagala nakwewa butwa nene ngamba neewa obutwa olwaki mbwewa kanveeyo ku ssomero kuba wabeerangayo emigwa neŋŋamba naye kati nette ekyo kiba kikolimewa Katonda ku ssomero waliyo emiguwa anti babuuka emiguwa nze nalinga sizanya kuba abaana balinga era bambulinga nga balaba ng'omukulu abasinga obukulu kubanga batica bakibateekamu mu mitwe nga babeera bonna bangeya nalinga nga sinyumya nabo kuba nali manyi ekyantwalayo kati ate mu butanyumya nabo bandowooza bo ne bakitwala batya kiraka nti oba neeraga oba nempisa ate nga siwe nalindi nga bukya ne mbabuuza nenaba negenda mu class kubanga tuzuuka sawa 10 mugenda mugondi ki somero abaana anti batejja nze ate nga ndi mukodo kirabika nze nga simuwa ku byokulya byange ate nga bali bamuwa agenda kuddizaawo ate era we biggwawo mbeera sinti okusaba ebirala kuba sinze yalinga akola sinti oba mama wange yalinga abigira kati nga mbeera nti osaba ebirala awo nga mba nina olinda obanga emyezi oba 3 oba 5 we batyo kati ngaakuyisa bubiya nga babeera banjogerera ku ssomero nti oli mukulu olina empisa z'abantu abakulu by the way it's very possible waliyo abaana balina empisa z'abantu abakulu omwana ng'omulaba muto naye nga tabeera mu bato bannaabo
ng'atuula eri mu bantu abakulu oba n'atuula ne isolate nga yekka favorite character nze nali nga sizannya oba lunch etuuse mbeera mu class nsoma bitabo byange bwe bampulira nkoyo soma ebitabo nga ngenda nga nsabako kubeera nabo baali bakimanyi nti nali nga nsaba oli mulokole ndi mulokole lwakuba nti kale basobola ogamba seeyisanga bbo naye eddiini ebeera mutima naye erobero ino giwesa n'ekitiibwa naye erobero ino giwesa ekitiibwa oba olina okugiweesa ekitiibwa nali ndi mu P7 mu primary 7 neŋŋamba kangume nkola ebibuuzo naye nga kisusse neebuuza kati mama wange taliwo waneeno mama wange njamukubira essimu aŋŋamba egguma ate ng'olwedde waliwo ebirala era byempitamu ebinnuma neŋŋamba Kwetta bagambe nti nafudde nga sinaba nga nkyali mwana muto mama wange mukabize bwereere lwaki sisooka nenkirekamuko bwebanga si ye destiny kiyinza obba nga si destiny nga kizze kuntaataganya kigambe nti ebyokusoma tojja bigira nekyagala kinzite neŋŋamba kansooka enveeroko ninga oli maze registering na registering awujjatudde otula P7 bambi nali njagala nnyo kuba ne batisha baali bakimanyi nga mbuuza kiri oba sikimanyi nga mbuuza naye nalaba nga batisha abamu ogendayo kuba maafi oyo yali asumbuwa kale subjects endala nsobola ozikola naye yali ansumbuwamu kati tuba tukuzizayo nosoma P7 nosomasomamuko gino emyezi osobola okuddayo bo balina kutuulira eyo bosobola okuddayo n'otuula pyeli nze kyonkyagala nnyo just nti luli eri ne wenakola live nenjogera nali ntya nga ngamba kati nja kuddayo we bampa obuto ate ejja kuba obuto mami agenda kuwerekera kati ze kyengenda okukola dija ngenda mutwala ku ssomero lyange erya Annual Baby and Junior School asome gino emyezi kati wanaatuka ku PLE mami ajja muwerekerako ejinaku 3 olwa briefing nenaku 2 ez'ebibuuzo akomewo nze kyeŋŋamba bw'aba n'abeera batuseeyo kaseese bafune like apartment gye basulamu wabweru w'essomero bakeere kumpi n'essomero bakeera ne bamutwala mami n'amulinda n'akomawo n'amamala era ne baddayo enkeera like that era n'amala n'avaayo kozi tasobola kusula ku ssomero ezo zonna ennaku kibeera kiri risky ate ng'olwedde yamala okuvaayo tolaba so muba mujja kufunayo oba ka hotel wemusula just agenda atuule ebibuuzo amala akomewo kati you must stay in touch n'essomero liri and by the way l'essomero terina lukusa luganda mwana kutuula bibuuzo ate nga ya registering ebibuuzo bano baana ba gavumenti era kati folaba gye tukola mu ministry omwana wageza n'atatuula bibuuzo tuba tulina okunoonyereza lwaki omwana teyatuula bibuuzo katuyinza kwepanga ku mwana abandi butakola bibuuzo kiteki ajja bikola kasita ayagala yoyagala kubeera ki nze nali neegomba obeera journalist naye sirina connections leka naawe ffe nga weetuli baneka nkwate kukolena ffe weetuli tujja bane tv eziri eyo yonna waliwo kids programs Nicole tumuwa omulimu ate abaana bajja mwagala ajja basanyusa kikola kirabika bulungi kyentataininga bulungi abaana bambi abaliyo mwenna ndoza omwana muwulidde ekirooto kye tumukwatireko abe nga akirealizinga asobolanga okusoma nga ku weekend ajja n'akola bamuli kyekigenda omuwa essanyu saka tulina omubembeekereza asobola okukipinga in school ono mwana wa ggwanga kituufu mwana wa ggwanga tulina omukwatirako Nicole kati oyagala kubeera journalist then ekirala olinayo ekyakyoyagala obeera just nali negomba kuzanya mizanyo gy'abadayana naye sisobola olina talenti y'okuzanya emizanyo wow yes ne Mariam Ndagira awandika abaana weesirikire connection ogenda funa Mariam Ndagira awulidde Ahmed Luvo awulidde n'abalala abali eyo omwana alina talenti y'okuzanya emizanyo era kirooto kye ani gwe agambye yeegomba Diana Navata Diana owulidde omwana ayagala kuzanya emizannyo nga gwe omwana munoonyeeko gwe role model we
ate mba TV presenters weegomba mba TV presenters negomba Diana. Oh wow bana Diana owulidde weegomba n'abatanzi kuba gye nali nganda benyo style banyo TV olaba nnyo kiri kitya Poziko nalabangako ne Hajat Kulthum. Following ne ku TikTok. Olaba ku social media? Ne ku TV nakyanga ko mulabako ne ku TikTok kwensinga mu following ene. Nga Hajat Kulthum akusanyusaako ki? Byabaye ko yabyanga shubebe. Dr. Olaba. Chiba yatiko tubalinga chibebi. Olinga chibebi ekito. Abela Ayogedde shimanyanga shokran. Tugenda wa shek gugwa. Dr. Katunyumizaako wakogera ddi? Nane omwana nzisana. Okajjukira. Twali tugenda ku gundi, twali tugenda ku Sheikh Gugwa ebamu bwa ambassador kati nalina omwami wange nga tugenda ku mukolo ne tukwaka video mu motoka nti tugenda Sheikh Gugwa bamwadde wa ambassador nikakusanyusa nkaina ne musimu Bambi wow that is super amazing abantu babeereyo omunaye nga babeegomba ddala n'abatanzi omwana ali waneena kwagala so kati wali badde otuyambako mu kubeera nti nno tumugira kitumubringinga up asobole okubeera omuntu omulungi okusinziira ku society kyemulowooleza asobole okubeera nga dda ate muki ku page endala tumulabemu obulungi tubulabemu bulala kuba ffe wetwogerako naye eno ate ne byetulaba ku social media mbutuufu birala ge mazima she's a young girl ayina dreams ze ate nga alabika singa abeera ayise emikono emituufu ddala abeera mukyala mulungi nnyo so kati twawulirako eno story ye yakuliko amazima gaali gatya nono omukwano gwo kafuta how did you meet how did the two of you meet twesanga ku pool party baali bakuyise ku pate ya pool twali tugenze kuwuga gye twesanga kati na like olabye omuntu mulungi kubeera emikwano emirungi gyegomba okukolako emikwano ne sharinga contacts kati ne tubeerawo nga tubeera tunyumya tuli ba mikwano olumu mukyalirako olumu najja wee batyo kati 31st yali olusooka kati olunaku buli muntu abeera mu church buli muntu abeera ne gyasinziza kuba tosobola malira lunaku nogambulira lunaku mazeeko omwaka kangenda ate nsanyu nebaze sitaani oba olina kwebaza katonda akuyisizaawo kati then ekyo ekiro nengenda ku church kuba nali njogedde ne mama wange lwakuba mama wange yali agenze mutundu ya Pastor Tom kati nze nagenda wa Pastor Kayanja. Wagenda naani ekiro? Nagendayo nzeka naye nasaagayo mama wange omuteera naye nga nze yeetwalayo ku church jase oli mwasinkanayo obusinkana namusangayo kati then nemukubira nemusanga we yali ali naye kati enkeera kubeera ebyo byafuluma mu January olunga lumu siwe kafuluma yali Sande kafuluma sawa 12 si kyekyo kati kubaba nengendayo oyo mwala wetwesanga ku property nga bawe kubanze nali simwagala nga just ndi kubyange tuli mu kunyumirwa omanyi buli mu kusanyuka ni mikwano gyo nga tugulira ebyokunywa ebyokulya kati nga ngamba waliyo pati ewuwe nga lumu nengendayo kati we natuukayo pate gyali miggo kati yakulanga ki ondowooza ali alowooza nti no njagala bbaawe ate nga yali alaba sinyumya naye tetulina nnyo gundi tetugatta nnyo connections kuba twali twakafuuka ba mikwano oba bino ebyokulya bbaawe bye yakugulira oba simanyi abaana bwala bazimba emitima nze nange sagala nnyo oba tugeze omusajja bano abasajja batunuulira omuntu
aja ati. Yes, I think somehow she got jealous. Ogenze ne mukwano ko tebba wali mugulira ebyokulya ebimugulira ngani. Just ebyokulya obwokulya. Unless ngolabye wesinga ku byokulya. Nduza gamba ye. Unless ngolabye wesinga ku byokulya naye just ebyokulya. Oba yagulirayo n'ebirala. Ayinza okuba omusajja yakisussa. Nga byebimu ngalabye mukwano gwo nagula ebyokulya ate namuwa ne transport. Nzimba sibyagala nange. Toyagala ne batuwa ku transport. Kati ngatya. Abakisusiza. Nze nakuyisa oli mukwano gwange toli mukwano gwe. Omusajja waba ali sweet. Wanje. Aleka omwami oli aleka yakisussa. Nzomala nagamba na feeling insecure. Transport namana mugamba kankuwandikira ennamba onankubirako olulala. Nze wano ku pulu nzijawo nnyo. Katonda wange. Awo abawala abalala bayina okukuba. Akutisize ddala oleme kukola ki? Kuba kusimu eri. Ate oshiraba omusajja ayinza oba yashegera nti Nicole muto. Kati akugulira ebyokulya amaze biguya nakafe wano kale wetubeera buli kiseera woba oyagala okujjajja neno nga tukugulira ebyokulya. Ate abaana bato bagala nnyo ebyokulya ndozi bagulira chips ebyo chicken. Kukulu wabayo kyennyanja si kyo? Ice cream eh? Kati musoko mbulire ku mazina gano Nicole ge wali onziniramu ku poolo awo. Wagasoma, wagatraininga. Abaana balaba TV. Nze simanyi kuzina. Wagalaba ku TV ani agakuyigiriza? Bane waliwo ekivulu ekijja ani agakuyigiriza? Abaana nga bamenyeka. Simanyi nazina buzini. Twinagozako byali tebikwatagana. Byali biri matanga ne weekend. Oleko ina ba role models baba kuzinira amazina agamenyeka ago. Abayimbi kye batukolera abaana bazina amazina n'ogamba Katonda wange tuli ku kiki kino. Gwe omwana asobola okwegomba omuyimbi. N'ogamba nayimba oluyimba mu lowoozo oba ye yaluyimba. Oluyimba lwa Mudra Baloba lwatujjirira. Leero oluyimba oba lutegeeza ki? Osanga abaana bonna mutabani wange balo buli omu ayimba akayimba. So kati abaana bambi beegomba abayimbi ne bye bazina. Nicole, you're still a very young girl. Very beautiful, very clever, someone with a very big dream. Kubanga okubeera journalist si kintu kyangu. Like kintu kinene, si kintu just chili lightweight. It's a very big thing. Are you prepared? Promise me. I promise. You're going to go to school at Somerere. Bambi totuswaza. We want to be proud of you. Nguyambadde degree ku mutwe. Ne mami wasanyuke. Agambe that's my girl Nicole. And you can make it. Kyemanyi ino kyusamu ku mikwano Nicole. Emikwano gino oluusi nagyo gituwabya. Mikwano peer pressure. Abaana bangi bakoze ensobi naye nga emiziya gijja ku mikwano gye. Abaana bayingidde mu drugs. Nga alaba banne banywa shisha naye n'agamba kangezeeko. Kiraba bane bamugamba nti jangu Nicole ne wali abasajja nga nagiba kutoto ina kyogenda kukola yene gwe just n'ogenda bugenzi. So friends are influencers. Olina okulaba mukwano gwo yaliwa mukwano gwange ono yangattako. Buli kintu kirina emyaka gyakyo. Okitegeera buli kintu kirina emyaka gyakyo kyobola nti omuntu akula nayita n'ava mu nursery n'adda mu primary secondary n'agenda ku university ate awo n'ayingira mu gundi mu field y'okukola n'ava mu kukola ate n'omulanga ayingidde obufumbo. So buli kintu kirina time kirina emyaka gyakyo. Ate ebirungi biri mu maaso. Ebirungi tebikoma. My mom used to tell me nti ebirungi tebikoma. Wallahi tebikoma. Ebyaliwo ku mulembe gwabwe ate kati birala. Okitegeera. So kati byolaba kati essaawa zino ng'okyali muto onoogenda okumala campus ng'ate birala nnyo ebiriwo. So kati beera mwana tobeera adult because you're a young kid. Yes, you're not even tugambe tutya si juvenile akyali she's just 14.
okyali ka baby kati beera mu class osome owulize mami kyakubuulirira owulize kyetukubuulirira ojja kubeera wakabina okusinga Diana ne Dr. Kulthum ng'wegomba ku TikTok and kisoboka kosa ffe twali batonga gwe but here we are so osobola okimakinga wonoobeera ng'owuliriza abakulu kye bakubuulira n'osoma okusoma kikulu nnyo eri omwana omuwala obadde oyiga makeup skill nungi okuba nayo kubanga oluusi oyinza obutafuna mangu mulimu wano oba oluusi n'obigatta nga ka weekend genda n'okola makeup nofunayo akasente ko okitegeera and makeup by very expensive nze omugole wange makeup artist wange yankubakamu kitundu neneebuuza maama biki bye bagenda okunsiiga ebyo nga bakusiiga biki nze sibimanya nti nobeerawo nga bali mu kusiiga n'ogamba naye nga gwe mulembe okitegeera gwe mulembe so skills nungi nnyo mukama asiba okukuweeramu blessing n'ofuna akasente ko bulungi mami n'asanyuka ate omwana omuwala obaamu n'akasente ensi ekwanguyira abaana bangi abasajja babakozeseza lwa ssente kubanga oyagala essimu ennungi tojja gyetuusaako oyagala enviiri ennungi oyagala okukyusa enjala tobisobola kati ng'oli agamba Nicole jangu wano tukole bwe tuti kanofunye olwadde ofunye embuto anti abazadde balina ensonyi abazadde batya okugamba abaana kati ffe abazadde abatuwulira abaana bali ku programu eno babe nga bakitegeera nti obulwadde gye buli ate okyalina mwana muto onoozaala mwana muno okweja emyaka anti obulamu oba nabwo obukyankalanyiza oyinza n'okufa ng'ozaala cause you're a baby kitegeera so emikwano egyo emibi egyo ogyesalako negitakutwala mu bintu bikyamu nosobola okufuna ekirooto kyo Nicole Doctor abadde akyatunyumiza ku pati gye bamusuubiza okugenda n'asangayo pati eri different kati wewatuukayo kubanga omuntu gw'oyise ate n'omala n'omwefuulira that is different obanga efiringa jealous nangamba okimya ekyewange kuba natuuka nze ninywa amazzi tudde gwe wategeerawo oti ewakafuta yakulagiranti yali mukwano gwe nti beekyaliranga okay so bwe bava ku pool baddamu ne basinkana enfunda awo naskipinzeewo kati nambuuza okimya ekyewange ate nga yeyampisa kati awo ne binzigwako nange nensirika busirisi nga sirina kyamuddamu kuba gwompisa ate ombuuza okimya eki nensirikawo busirisi distance okuva ewa mamawo gy'obeera newakafuta yali yenkana ki obunene kira kafuta abeera kira gye yali abeera and then gwe luzira nali mbeera kawempe kumpi si wano muddamu otya awo n'omuddamu otya ntya batya tewamubuuza nti yeggo tewamukaaga owampise wano naye sina kyamuddamu kuba yali amanyi byakola yali nga anyiize ng'alaga nti anyiize something is wrong gwe tewatya no nali mwewuunya bwewuunya oli confused nze nali mwewuunya bwewuunya kuba yampise ashimanyi bawe still even interested in him kati elo bwewuunya bwewuunya kuba nali simanyi kuyomba nze waffe nakula siyomba oba lwakuba waffe tewali ebyo byakola nabanna benakuliramu tebalwana tebayomba kati nga sibimanyi era nali nasirika busirisi so kati eyo trauma ng'emaze okutuukako how does it feel now are you healing ogenza ohealinga from that trauma because that's a very big trauma ngenda mpona lwakuba nti kale era kiba kikusuubwamuko ate kati ngenze okusomero gye bandibadde bandaba bulabi ate nabo batandise kunjogera and by the way Dr. Kavidio ka Nicole nga kafuta amukuba kafulumira ku page ya Nabatanzi era namulaba ne program ya kiri kitya nga ayogera ku bakyala abakuba abaana so kati wentandika okukinuulira nze ng'omusazi w'ekigambo ndabawo connection between the two of you kwe kafulumira yeyakapublicizinga n'alatinga abantu n'akwogera yatwala essimu yange kati we yatwala essimu yange then
cause yali amanyi password yange kuba temuli mubirimu nti byenkwekamu nateeka ku status yange nateekayo ebyo nga nkuba nateeka ku status yange kati era mwabeeramu abalere abalala babujjayo kirabika kuba katambula olwo olunaku lwenyini enkeera bugendo kya nga buli wamu kimanyikidde. So kati did you escape wa managing escaping okuva mikono gy'abakafuta? Nasobola okuvaayo n'ofuluma ebweru. Kati abantu aba neighbors abaali awo bo bagamba ki kubanga balina okubeera nga nabo bajja bataase? Babeera waabwe obeeramu amaka agamu gabo tebafuluma kulingiriza nga ne wabeerawo ekintu bagamba biggwereeyo tebiri waffe. Kati oddayo awaka oli mukube mami waakulabye, how did she feel? Teyakuba omulanga abazadde ba breaking her down. Kyemmanyi yalumu yalumu amawulire ga musanga waka waliwo sister wange yali yalabye status yalaba status yange kati namukubira namugamba. Kati essimu yo wagibalekera bakafuta? Nagibalekera naye naddamu nenjifuna. Babakubira ne bakwata? Ne bakwata nga babraginga tunyumize Nicole tunyumize emboozi. Babakubira ne bakwata kuba sister wange yamukubira ng'ayomba kati kafuta kuba ye yagenda bagenda nze nensigala kiwa cause nali sirina na transport ng'ebintu byange byonna babitutte kati nensigala ekiwa waliwo we nasula kati bo ne bagenda n'essimu yagenda biki kati waliwo omuntu kafuta gwe yakubira askari nambuuza bawendi namugamba wendi then kafuta nankubira essimu nangamba sister wange ali mu kuyomba biki naye nga yeetonze kwanza simanyi siba busungu neera nali simwinaako obuzibu wadde yakuba naye kati nali nebuza munyigire ku kyolwedde amaze okumukuba newenyiga kyayise fine nanyigamuko naye nemala nenkireka era ne mukumusiba nali sikirinamu mukono nti nkikirize nti bamusibe kuba nali kyali kyawedde dda ne bwe bamusiba kyawedde. Bannange in your life experiences and adventures olunaku olwaleero tulina omwana muwala Pretty Nicole hajati yamukyazizaako wano nampita tubeerewo nga tugezaako okubeera nga tunyumyamuko naye okumuzaamu essuubi nti ensi tekomaawo otudde ensi yeeyongerayo n'okwagala okumanya ku nsonga z'okusoma abantu bangi bamwogeddeko nti yadduka ku ssomero tayagala kusoma so agezaako okubeera nga clarifying ensonga nga bwemuziwulira ate nga tukyeyongerayo lunaku olwaleero ajati omwana wuyo omuwulidde kati bubaka ki bw'olina eri omwana? Obubaka ki bwe muwa kubanga oyogeddeko n'abantu bangi ne bakyusa kubeera mugumiikiriza tusigale nga tuli mukwano gwe tumumonitoring tumusupporting tulabe nga atuukiriza ekirooto kye nga we tukoze ku bawala abalala. Ekirungi omwana alina mukama mwana alina mukama mu mutima gwe ayinza obutatumenya nnyo naye yeetaga guidance. Beera mugumiikiriza Nicole wuliriza bye tunaba tukubuulidde tujja kuwa support ojja tuukiriza ekirooto kyo. Era nebaza Allah nti nsobodde okusisinkana oba nange nali sikirowooza nti kinabeera that soon naye Allah na timing up this period netuba tusisinkanye nga it's not too late osobola okyusa obulamu kubanga hajati yangamba ati kyagendayo olabe Pretty Nicole ne mugaasooka okomewo nibambi nsaba bamujaji nga balekeraawo mujajinga omanyi social media enombi kati juzi kisa abana badde nyumiriza goli yakwata ekifaananyi ky'omuntu nakiteeka bwati ku page mbuuno Pretty Nicole naye nga abantu bagamba si ye naye ng'oli akiwandiisi ne video gye baafulumya nange nagiraba naye bakola edit ezali edit kuba nali sitambula nekutambula nali ndina waffe kuba bagamba nagifulumyako idi nali ndina olwo idi enkeera twali tuva ku kyaki kati awo simanyi bakyawe bakikola. Great Pretty Nicole is too young bambi bamulabirako kamera n'ekibebi ekiwedde bakijajingira bwerere bannange yeetaaga support so si busungu bwansi.
Musubscribinga ku Mentor Updates musobole okubeera nga mulaba mwana muwala Mentor kwali nnyo era abeerako ng'akuweereza ebisanyusa aho sinzeeko ku celebrities ab'enjawulo ateekako amawulire gosinga okwagala poza ate n'omwami wa social media omwami Jona tuyina bu episodes bwaffe siri yaffe bagiyita antikale twatandisa nti okuzanya emizannyo ze ne Jona bannange mulimu Sikooti mulimu Jona mulimu nze Mentor tugenda tukuteekemu Nicole tumuteekemu muvano nga mukozi ka skit mwana twalina talent musaamu so kati project tubadde twakagitandika tusuubira okubeera nga tugiteeka ku level ndala nnyo mu maaso awo era ffe tubibagamba tetutya balogo thank you abantu abamu batya nti okwogera plans zaabwe baba bagamba ojja zoogera zikoma awo nedda ffe twogera kubanga ffe we tutandika we don't stop so mbeere nga mulinda ka episode bakayita antikale episodes zaffe nnungi nnyo mulimu comedy abaana bali eyo ku kyeyo yagala kwewummuza ku birowoozo tugenda kubeera tukuwa bu episodes obwo nga bukunyumira aja tinja kuba ninza akasimu ko ngamba adija kaneno ate kalala nnyo kano kayitirivu inshallah so Nicole talinayo kyagamba toyinayo kyogamba gwanga kiwerekereza era nekirala ebyo byonna bye boogera ku social media that nti ndonze nkola nude videos nkola kinaki ebyo siyenzi Pretty Nicole ze mutuufu biri bye boogera byabwe sibimanyi era nze nja soma just nti abantu bobuzibu bwabwe babeera baagala buli kyokola okibakubi kati nga wenava kusomero bali baagala era mbagambe nti nzizeeyo naye nze nsuubiza ne Hajjat Kulthum that nja kusoma sijja baswaza ate era ne results zenja kola zijja bannungi mashallah can't wait that's nice singo sanyuka nga Nicole maze PL ingatu sanyu eribeeraawo kituufu banayimulete success cards tebiba bipapula omulembe guno success cards tebibeera bipapula zisobola kubeera mobile money ne tumumutwalira ku ssomero namukozesa nga upkeep yes doctor success cards zakyuka kituufu mwana watu tumwe success cards ezinamudizaamu ddala amaanyi olaba omwana wagenda oleeta degree banensaba Allah mpa obulamu ndabe ku degree ya Pretty Nicole mutukkirize banaye tubasiibula olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi Jona ku kamera tukoze n'owa Mentor Updates omukyala Mentor osobola okumulaba ka program ke kabeerako wali eri ku lutimbe ku BTM Access bagita ssaawa 4 ez'ekiro ogenda omulaba omukyala ono naye olugambo alukolera ddala n'amaanyi poza ate bannange munzikirize mbasiibule mwera